Kakati entalo z'abakazi abatunda emmere mu butale bw'omubuulo muganda wange zo tezisobola kuggwa. Akantu katono nnyo bwe kati kabalwanya ne beekuba ate nga buli omu alina obusungu obw'ettumbiizi ku munne. Oli ne waba atunda nnyo ng'ono tatunda, ono atandika okugamba nti oli andoga. Ne bazimba ennugu n'empalana ku kintu ekyo okkakkananga bwe baba tebeekubye, bwe baba tebeeroze, bwe baba tebesse, tebamatira, buli omu tawummula. Kakati abakyala bano boolaba babiri bakolera mu katale k'omuwusaafi. Abamanyi katale k'omuwusaafi kali wali eri mu ttawuni, ndowooza abasinga mumanyiiwo. Akatale ako waliwo abakyala bano babiri. Oyo ayambadde wayiti bamuyita Mulongo. Ono gwali mu kulwana naye bamuyita Mariya. Bano ababiri bakola omulimu gwe gumu, bonna bafumba mmere mu katale kano akawusaafi, naye empalana gye balina buli omu eviira ddala ku ggumba. Ebigambo by'ono Mulongo bye tusinze okuwulira kubanga yasinze okwogera ennyo, ye agamba nti bano Bamaliya bamukeererako ne bamusiibako ne bamusula nako. Agamba bamunywerako caayi, ne bamunywerako ekyenkya, ne bamulirako ekyemisana, ne bamulirako n'ekyeggulo nga bali ku ye, nga bageya ye, nga bavuma ye. Naye olwaleero agambye ekimala kimala, nsirisa ekimala ebbanga liwera, kakati sigenda kuddamu kusirika. Amulumbye ne beevuma, bwe bamaliriza okwevuma ne balyoka beekuba. Beekubye ne beeriga wansi ebigo. Buli omu kwegamba obusungu balina ku munne agambye nedda ekimala kimala, kamba okumalireko wano kikaziggwe. Beekubye nga boolaba akatambi awo ne beekuba ebyaddala. Poliisi yezze n'ebataasa. Abantu bagezezzaako okubataasa kubanga obwo obutale obusinga kubaamu bakazi. Abantu bagezezzaako okubataasa ne bigaana. Ne bigaana nga buli omu ayagala akube munne ekiruyi ky'amuyinako tekivaawo wabula kikkakkanemu. Ogamba amukube ekiruyi ky'amuyinako n'ennugu n'obusungu kikkakkanemu. Era engeri akatale k'owusaafi ako gye kaliraanaganye ne poliisi zibadde teziri busa ng'omusirikale atuuse okubataasa. Era bwe bonna bye balabye poliisi, buli omu n'alyoka ata munne. Naye ng'entalo mu bakazi bano abatunda mu butale ab'emmere, muganda wange zo tezisobola kuggwaayo. Bano abakazi b'omu butale beekola buli kintu ky'omanyi ekyesittaza, beeroga, beevuma, beerangira, beekola buli kimu. Kankutuuseko vidiyo n'ogirabireko. Vidiyo nkosa bugimpereka like vidiyo yeeyo. Kakati gwe wenna ndaba nnyongera okukujjukiza nti gwe wenna akomawo okuva ebweru ng'oyagala kudda Uganda ng'ovugiddwa ng'omumbejja, like you travel like a queen, wandibadde weekwata CEO Michael Airport Pickup wendi okuba nti ate nkuvuga nkutambuza okutuusa wonna w'olaga. Naawe ayagala okulambula emmaali yo oba okulambula ebintu byo oba okulambula ku famire yo, nsobola okuntuma ningenda ne mbakyalirako. Oyagala kubaako by'obagulira, oyagala kubakolera ka surprise, oyagala kukolera maama wo surprise, oyagala kukolera bba wo surprise, oyagala kukolera anti wo mulamu wo yenna akulabirira abaana, oyagala kumusiima nga toliiwo mu Uganda wabula ng'osinziira bweru,
osobola okuntuma ne mbatuukirira ne tubatwalira ekyo ky'oba osobodde okubasiimisa nakyo okitegeera. So wendi ennamba yange eyo gy'osobola okuba nti ate onfunirako ku WhatsApp. Naawe ayagala okulambula Uganda ng'oyagala kugendako mu bitundu by'otatuukangako, osobola okuba nti ate onneekwata ne nkutambuza buli kafo konna konna k'oyagala okugendamu ne nkakutuusaamu. So ennamba y'essimu yo gy'olaba ne ku WhatsApp kweri gikoneko, tusobola okuba nti ate tukwatagana. Kaakati nga neeyongeddeyo, bw'oba oyagala okulaba entalo mu bakazi, genda mu butale bw'omubuulo. Bw'oba oyagala okulaba entalo ezaddala eziri mu bakazi, genda mu butale bw'omubuulo, anti entalo zaabwe teziggwa. Kizibu nnyo wiiki okuggwaako mu katale nga temuliimu beekubye, nga temuliimu beerangidde bulogo, nga temuliimu beevumye bisongovu. Kizibu. Abakazi b'omu butale bw'omubuulo ekituufu kiri nti beekola ebintu biyitirivu, beekola ebintu bali abakazi. Abakazi b'omu butale beekola ebintu ku nsi ya Katonda eno naye by'otasobola na kukkiriza. N'ogamba ono yakikoze munne nga kituufu yakimukoze. Ekisookera ddala bonna batera kukola mirimu gye gimu. Omu bw'aba afumba mmere n'omulala aba afumba mmere. Bonna batera kuba nga bakola mirimu gye gimu naye nga tebeeyagala. Beeroga, beevuma, beerangira, beekola buli kimu mu butale. Kati kano akatale k'olaba ke katale ke naggambeko ak'omu Usaafi. Bano abakyala babiri okuli Maria ne Mulongo, empalana yaabwe eviira ddala ku ggumba. Oyinza okugamba baava mu buto nga tebeeyagala, naye nga bonna beesinkana mu butale ne batandika okukolera omwo empalana mwe yaviira. Kati ono Mulongo ayambadde white agamba nti bano ba Maria be basinze okumukolako olutalo ye lwabadde talina, kubanga ekisooka beegatta ne bamugeya, bakera ku makya ne bamugeya, mu ttuntu ne bamugeya, ekyemisana ne bamugeya, ekyeggulo ne bamusuulako ne bamugeya. Kwegamba baba banywa caayi bamugeya, ekyenkya ne bakirya nga bamugeya, ekyemisana bakirya bamuliko, n'ekyeggulo bakisuulako nga bamuliko. Byonna byonna n'asirika. Yagamba zaasirikidde ebbanga ng'amuterese naye olwaleero kabadde kasusse akamanyiiro. N'agamba akamanyiiro kano kankateekeko ekkomo, Maria kankukube olekerawo ejjoogo. Maria kankukube olekerawo ejjoogo. Era abakazi bano beeyambalidde, Mulongo y'oyo ayambadde essaati eya white, Maria yonna ayambadde apron eya bbulu. Beerumbye ne beekuba ne beesika enviiri ne beekola buli kimu, babuze kweyambula. Abantu bagezezzaako okubataasa, naye abakazi bano babadde buli omu ng'obusungu bw'alina nga bwa ttumbiizi, okubataasa ne kugaana. Ekiddiridde kwe kuyita omusirikale ajja abayambeko. Awo ku Usaafi waliwo abasirikale, waliwo akapoliisi awo ku Usaafi, era poliisi bagiyise ne bagamba nange muli eno naye abakazi beno bagenda kwetta. Abakazi beekuba eno bagenda kwetta, mujje mutaase. Omusirikale n'ajja n'ataakiriza. Naye Mulongo ono bw'abadde ayogeza obusongo bungi obulaga nti ate ye byabadde asirikidde bibadde bingi. Wabula tetumanyi oba ye naye abadde abikola banne oba nedda, kubanga yasinze okwogera mu katambi. Bano abakazi temuli gw'oyinza kuwolereza, gw'oyinza okulaba nti talina buzibu, ate munnange yasobola okuba nga yabadde akola munne ebikyamu n'ebisongovu. So bano abakazi bazibu nnyo baakuwolereza. Nze mbakuba bantu mu katale bano mbaleka ne beekuba ne beemala eggoga. Bwe beekuba ne bamala okulwana, bano bajja kukwatagana. Bwe beekuba obulungi ne beesabula, bajja kukwatagana. Omuntu oba nga tomwagala, ng'omuntu oyo omulinako obusungu n'obukyayi, bwe mulwana ne mwekubamu ebya siriyaasi, mumala ne mukwatagana. Muba mulina okufuuka ab'emikwano. Era mutandika kubinyumya nga lugero, bannange twekuba, ate n'oluusi ne mukwatagana ne mutabijjukira na kubijjukira, bulungi nga tayagala kujjukiza munne nti ono gundi yankuba. Kati bano abakazi mubadde mulina okubaleka ne beedongoda ne beekuba.
ebyaddala buli omu n'akkakkana omutima. Omanye okulwana kuno okulaba kujjawo ebintu bingi. Omuntu we mulwana ne mwekuba ebyaddala, mutuuka ekiseera buli omu omutima gwe nga gutoolokoseemu. Ekiddawo nga mulina reconcilinga mwekkakkanye nga mmwe. Naye muganda wange kambabuulire, entalo ziri mu butale. Entalo ziri mu butale. Ennugu effutwa n'ettima liri mu butale. Abakazi abo gye bakolera maama. Obutale buno obutunda ennyaanya, simanye bano tulina emidaala tutundira ku makubo. Entalo ziri okwo. Ekisookera ddala bakasitoma babatabula. Oli ayinza okulaba munne ng'akola nnyo n'anyiiga nga ye tebamuwagira nnyo. Oyinza okwesanga ng'ono yasookawo omulala, naye ate ono omupya foomu gy'aleeta nga kwakolera kwatundira emmere ate oli yayisa oli omulala, kibanyiiza ne kibawalanya bannaabwe nga ensonga eva ku bakasitoma. Ogenda okulaba omuntu atandise okukuwalana nga tolina kiwamukola n'eki. Naye oba omuntu ava ku kyokuwalana omuntu nga talina kye yamukola, mu butuufu n'amuwulirako obuzibu nga talina kye yamukola. Abakazi bazibu nnyo. Entalo ziri mu butale buno ate nga tezisobola kuggwaawo. Tezisobola kuggwaawo ate teziriggwaawo. Bano balaba nti be mulabyeko be balwanye, naye ate abali abasirikidde ennogo yaabwe bangi. Naye agamba nange gundi ono kalinsoomooza ndi mukuba nantegeera. Okisanga Uganda maama. Kale CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Olunaku tulutandise bwe ruti era nga mwena mbaagala nnyo era mbaaniriza nnyo. Subscribe nga nnaba kuba nti ate twegattako so okuba nti tutambulira ddala wamu kona mukapisa ka subscribe omaliriza kona mukade kajja personalize akateeke mu oluntu bwenteekayo video gosooka okugiraba. Mukama Katonda bankumire mubeere bulungi mweraba.